Nsonga ya mutwala mu nsiko okulwanyisa abasibira mu bbwa bw'akawenkene Milton Opeto Bote, Genotibu Habula Museveni yategeeza nga bwe yayagala okwawula amagye ku bantu ba bulijjo gabeere mu balakisi nga gakola okukuuma emirembe n'obutebenkevu olwo bannansi beeyagale nga banoonya ekigulira magala eddiba. Kyokka ensi gye yeeyongedde okutambula amagye gakomyewo mu bantu era tekikwewuunyisa kuyingira mu tonninnyira n'otula ku mmeeza yemu n'ow'amagye abamu balowooza nti kino kirungi ate abalala bakiraba nga akabasa. Mu kwongera okubeera mu bantu kati bannamagye bayitibwa n'okuba abagenyi abakulu ku mikolo bangi bawereddwa ebifo eby'obuvunaanyizibwa abalala beetabe n'ebyobufuzi ebyawulayawula mu bantu wadde nga kikontana ne ssemateeka afuga amagye mu kawaayiro aka UPDF Act. N'okutuusa olunaku olwaleero bannayuganda batendereza Kano Fred Bogere eyali omukiise w'amagye mu lukiiko lw'eggwanga olukulu omwaka gwa 2025 bwe yayimirira ku magulu ge n'agaana ekyokukkiriza okuggyawo ebisanja by'omukulembeze w'eggwanga era abamu balowooza nti eno yali entandikwa y'okukendeeza obuganzi bwe eri abakulu. Osobola okugamba nti kino kyatanula ab'amagye ne batandika okuyingira ebyobufuzi nga bakuutira gavumenti ya NRM akadingidi era gyo ly'abalamu ku kyalo lw'ebikere Mpuuga mu kibuga Masaka gye twalabidde Kano Hassan Samba avunaanyizibwa ku nkulaakulana mu ofisi y'omukulembeze w'eggwanga ng'omusango gw'obutawagira NRM agusalira bannamasaka era ng'agamba nti buno bwe bwavu bwe bagenda okubeera nabwo olubeerera. Mwe temukwatibwako nsonyi lwaki tudde emabega? Bwe toyagala mwana wabeere bulungi, toyagala gwe munnyini obeere bulungi. Kati gwe omuntu nga buli kaseera awakanya gavumenti gw'osuubidde nti ogenda kubeera bulungi, tutambule na gavumenti naffe tubeereko buki. Samba yategeeza abamasaka nti waakiri beetonde batandike okwegulya gavumenti ya NRM ng'olwe banaasobola okukulaakulana kyokka ng'ekintu kino kikontana n'etteeka erifuga amagye erigana munnamagye yenna okwenyigira mu byobufuzi ebyawulayawula mu bantu era etteeka lyerimu limugaana okuwagira ekibiina kyonna eky'ebyobufuzi ng'omusango guno gukutwaza ne mu court martial. Masaka twagaana okutambula ne gavumenti kasookedde NRM ejja mu buyinza tulitambulira wa egumire. Kyokka mu kwogerako n'akulira oludda olwabula gavumenti Mathias Mpuuga Nsamba gye buvuddeko yatutegeeza nti mpawo omuntu agenda kutegeerera bannamasaka ku nkuba yaabwe ey'akalulu kubanga ddembe lyabwe. Kusalawo kwaffe ku nsonga yonna n'okusalawo ani atukulembera si buvunaanyizibwa bwa muntu yenna kuva gy'avudde. Tusibako bikojogo kubanga alina byayagala okuyisaawo. Ebbanga lyonna tujja kusala ng'abantu bwe twagala otulonda otukulembera yennono yaffe. Ku lukomo lw'essimu omwogezi w'eggye lya UPDF Brigadier Flavia Byekwaso ategeeza nti kikyamu munnamagye yenna okwenyigira mu byobufuzi ebyawulayawula mu bantu era alabudde bonna abakikola nti bakikomye bunnambiro kuba etteeka lyakubakwata. Kubanga bannamagye tebakkirizibwa kwenyigira mu byabufuzi. Omulimu gwa bannamagye kuba bannayuganda na bintu byabwe n'olwekyo bw'oyogera ku byobufuzi obanga ayagala okuteesa sayidi ate nga ffe tuliwo okulwabulyo. Kyokka munnamateeka George Musisi agamba nti ekisinza okwonoona amateeka g'eggwanga kwe kubanga bagakwasisa ate baganafuya ne balondamu be galina okukwata. Etteeka erikozesebwa nga kangabaana nti singa ovaamu ekigambo kyonna ekiwagira ebyobufuzi ebitali bya gavumenti eno enjawulo eriwo era ekizibu kye tulina nti enjawulo wakati w'etteeka n'okulikwasisa naye nga ow'amagye yenna yandiyogedde ebyobufuzi yandibadde akangavvulwa. Amagye okweyingiza mu byobufuzi tekiriko abo abayimirira mu bantu ne babyogerako wabula n'abo abatula mu paalamenti ne babaako oludda lwe beesigamako okukola emirimu gyabwe. Kubanga omuntu wabeera mubaka wa paalamenti aba ateesa byabufuzi tubalabye nga balonda bwe balonda ku ebyo gavumenti bye beeyagala okuba minisita kifo kya byabufuzi era oba ogenda kukola byabufuzi. Naye ate tulabe n'abalala abagenda ddala kadaala Honorable Janet Mukwaya bannalweyiso badde bakola ebyobufuzi ebya bulijjo naye nga tebawummulanga mu magye. Bannabyabufuzi wano we basinzidde ne balabula Genotibu Habula Museveni okomye okuyingiza amagye mu byobufuzi kubanga kalifuuka akabaata eri eggwanga gye bujja singa mu bano munaabamu awomera obugambo omusuutiriza obuyinza okuva mu bantu. Sesanga batte BBSKATI Ageesigika.